Yes, tukaniriza natira ku mukutu gwaffe omuganzi ogwomanyikiddwa nga Uganda Mukamooli amanya neddoboozi Pampita Ntambi Chimso Rich Boy Maxudi Junior ole kuba nti muganda wange o subscribing na tambula fena ole kuba nti wekumira wano ane tusigala nga tutambula fena mpola mpola ogambo tya chali wange ali munsi zebweru ogambo tya chali wange ali Kampala Uganda ogambo tya chali gwe nga wakide kumacho kunonya amaja naye nga paka sawa zino tunaba nti ogakwatako naye nga atulina essuubi okuba nti ogenda gafuna osobola okuba nti ogabana ne famire yo baganda bo mikwano gyo bakyala bo bamibona abasigaddeyo. Yes, atukuletedde olunaku lwaleero omusajja mukulu amanyikiddwa nga Chameleone. Chameleone bavuddeyo ne bagamba nga byakubye producer omu amanyikiddwa nga producer Dick Bauer wali ku Sabula Records emakindye luwafu era nga amawulire gagenze mu maaso ne gawandika ku gata ne Dick Bauer navayo nga akola Facebook live nga avuma Chameleone nga amulangira nga balina amajini nga bwata abantu era navayo namugamba nti bogezako kuba nti onzita ensi yonna ekimanye nti gwe anaaba anse. Now wetwogerera Chameleone's lawyer yatutte step endala agamba nti akoye akamanyiro k'Abannayuganda okuba nti bamanyira omuyimbi ne client we ko gata ne Lord Mayor Toby. Amawulire getufuna nti lawyer no agambye agenda kwata mwana mulenzi amanyikiddwa nga Dick Bauer ko gata n'abavubuka ba Sabula Records abeerenga abatwala mu mbuga z'amateeka oluvannyuma lw'okuba nti bayogedde mbu ku Chameleone ebyensimatu. Lawyer agamba nti Chameleone talina gwe yakubye yadde oluyi yadde empi yadde okuba nti yegeza mu muntu yenna naye nga kikweyinza okuba nti producer azenga akola ne Chameleone okumala ebbanga lyonna yavuddeyo n'agamba ensi nga Chameleone bwe yamubyeko gata n'okumuwemula era nga producer tyakomyeko yagenze n'agamba abantu ku gata ne media plus houses ezenjawulo nga Chameleone bwabadde yebaka n'abakyala ku studio n'okuba nti abakombesa bakiyita batya susuwe. Yes, nga abakombesa susu ku studio awo like okubakombesa ku Mr. Dick. Yes, bamuyita Mr. Dick nga abakombesa ku Mr. Dick we ku studio mpola mpola like lawyer wa Chameleone n'agamba nti akoye abantu okuba nti bamumanyira n'okuba nti abantu bayisamu brandi ya Chameleone amaaso era nga asaze okuba nti bakwata Dick Bauer bamutwala mu mbuga z'amateeka. Chameleone aze nga alina ensasage nnyingi nnyo era alina emisango mingi. Tujjukire nti bakamutwala mu court recently oluvannyuma okuba nti yagaana okusasula million 137 eza URA. N'olwekyo omukulu Simon Peter n'aba nti amutwala mu courts of law custom wa URA. Yes, era nga ennaku z'omwezi 3 anaabanga appearinga mu courts of law. Then mpola mpola Chameleone atalina omusango gwa Kalamaji. Of course Kalamaji yattibwa yafa mu 2011 ng'ate balumiza okuba nti Chameleone alina akakwate kukufa ku luvannyuma okuba nti omusajja ono yagenda mu compound ya Chameleone ku maka ge ageeseguku n'aba nti yeekumako omuliro abantu bannamawulire ne batandika okugamba nga Chameleone bwasse Kalamaji n'ebisigaddeyo. So n'olwekyo lawyer agamba nti akoye abantu okuba nti batanishinga erinnya lya Chameleone oba lya client we. So n'olwekyo basaze okuba nti bakwata producer Dick Bauer bamutwale mu mbuga z'amateeka. Chameleone ayomu ku basajja abavudde kuba nti baparticipatinga mu byobufuzi. Yes, like agenda kuba nga yesimba ku Lord Mayor 2021 next year era nga omuvubuka ono oba omusajja mukulu ono yazenga mu malirivu. Client we like lawyer wagamba nti bana byafuzi abali mu buyinza kokatane n'abamu abagezako kuba nti baagala okulafya Chameleone batandise okuba nti bagula abantu abali around Dr. Chameleone nti okuba nti bamusawansi. Tujjukire nti waliwo omuvubuka amanyikiddwa nga Kingston Mutebi yava Kingston Mutebi nno atera okubeerera nnyo ne Chameleone ate nga chaliwa good life chaliwa wizo nnyo. Yes, oyo muvubuka muddugavu ali alina ebitamatama bw'ati yavayo n'agamba nga Chameleone bali omutemo wakuba abantu weyatta abantu era n'avaayo n'amulumiza okukozesa enjaga gye bayita cocaine era n'avaayo n'agamba nti oyo mutemo. So n'olwekyo beebamu ku bantu abavudde era yavaayo n'amugamba nti yes Chameleone tasaanira kuba nti Lord Mayor wa Kampala because alina empisa zaakoleza ekyana ekito. Then olunaku lwaleero now like 2 weeks 2 days back 1 day back omusajja mukulu amanyikiddwa nga Dick Bauer naye yavuddeyo n'agamba nga Chameleone so bwagezako kuba nti
alumya abantu abalala nga batasaidde kubeera road mayor wa Kampala. So lwekyo lawyer wa Jose Chameleone agamba nti abantu bano balimukugezako kuba nti down playing Jose Chameleone okuba nti batta repetition ye ekintu kyatagenda kuba nti akkiriza Jose Chameleone like lawyer wa Jose Chameleone asazeewo kuba nti atwala Dick Bauer mu mbuga z'amateeka. Now my submission mtono like ngenda kuba submission yange mpola nnyo then tubere nga tugenda mu maaso. Ngenda gamba nti Jose Chameleone ku myaka gy'otuuseko tusiraba nsonga lwaki oba nti otandika okuba nti olwana okuba nti osika omuguwa n'abantu ab'enjawulo. Nsuubira nti ku myaka gyo walibadde ng'ofuna time bwebanga ogenze ku recordinga nnyimba n'ofuna no bookinga time yo no bookinga tewali muntu aliwo n'okola ennyimba nova dhani okuba nti ofuuka idola n'ogenda ku studio z'abantu n'omala olunaku lulambaza ensonga lwaki okwesembereza abantu y'ensonga lwaki abantu abo batandise okuba nti bakubisa maaso n'okuba nti otandise okuba nti okalirirwa amawulire ate nga kintu kizibu nnyo okukakasa nti Jose Chameleone tiwakuba muntu mulala yena naye ng'ate engeri gyakiri nti mwageze mu mateeka oba nga byageze mu mateeka nsuubira this is the time kooti esale amazima. If Jose Chameleone nga bwe bagamba nti yakubye Dick Bauer kugata ne producer co-producer wa Dick Bauer abadde akola n'abaana abali awo bajjeyo bwino n'ebintu byonna naye nga unfortunately nagezaako okuba nti njogera ne Bauer Dick Bauer it was yesterday yes nabadde nva Spice Diana yesterday nangezaako okuba nti njogera ne Dick Bauer that was yesterday n'abaana abakola ne Bauer kuli Alan Magic nga yakola graphics wa Dick Bauer ne Stabula abaana bano bangambye nti Dick Bauer yangambye nti Jose Chameleone yegezaako bakuba yafuuka ensolo nga talina gwakkiriza ku studio era tebasobola kuba nti bakwata videos oba ne audios because Jose Chameleone yefuula ensonga nga babuli omu so abaana bano ne badduka that means nti tebalina evidence emala. Suubira nti lawyer wa Jose Chameleone ne Dick Bauer it is item mubeera nti mumaliriza ebintu bino out of court ne muba nti mubisetulinga mpolampola because bwe munagenda nga mwesika omugwa either like brand y'omuntu emu enabanga eri affected. Nsuubira nti producer ne obanga oli wakabi wetaaga abayimbi ate naawe omuyimbi ne obanga oli wakabi otya nga togenze wa producer asobola okubeera wakabi so industry nina okutambulira wamu. So byebyo Jose Chameleone asaze okuba nti atwala Dick Bauer mu courts of law lwa defamation. Bino ebirala byoba osanga mu episodes zaffe zitakusigadde Ntambi Kimso. You can follow me on Facebook nkosa Ntambi Kimso, then ku Twitter nkosa Kimso 16 and then on TikTok nkosa Kimso 16 yes. Asobola kunonyako netwogeramu mpola. Bye.